Good morning. Good morning, mkulu Senkubuge. Olwajjo mwabuliddewa ndaba mukomyewo mwenna muneekaanekana mukulike mwena gye mwabadde. Kansubire ebirungi byerere gye mwabadde. Mukulu Senkubuge olwakadde sijja kubanga ndwa nnyo kansookere ku mulamwa gwennyini naye Mbale yo tuli bulungi embeera tebadde mbi nnyo. Okuggyako ekigenda mu maaso mu Mbale mu Bukisu region essaawa zino kwe kuba nti abakulu aba UPDF bali mu bitundu bino okulabika nti bali ku lutinga abaana ab'enjawulo okulabika nga bayingira amagye g'eggwanga era olunaku olwajjo embeera eno yawatandiise okuba nga bayingiza abaana mu magye. Bakozeeko Mbale City ne Mbale District era nga bayagadde abaana 58 okuva mu Mbale City n'abaana 47 okuva mu Mbale District. So olunaku olwazibidde olunaku olwajjo wadde nga ababadde abazze babadde bangi nnyo, abadde shortlist babadde bangi nnyo nga basukka ne mu 2 naye era basobodde okuba nti abasinga bawandulamu ku mbeera emu oba endala. Okusinziira ku mukulu atwala ttiimu eno eya recruitment okuva ne Mbale mukulu Kano Sadi Katamba yategeeza nti abaana abamu basangiddwa actually omu ennyo gwe basanze nga talina ng'alina ebiwandiiko ebyabadde forged era ono bamuquestioninze ne bamugamba ataddamu kusaalimbira mu mbeera ng'eno olunaku olulala ne bamusonyiwa n'aba nga yazze ewaka. Naye abamu babawanduddemu olwa lack of physical fitness era nga balemereddwa okudduka kilometers eziwerera ddala 4. Okusinziira ku UPDF egamba nti physical fitness kyekisingira ddala obwetaavu mu naddala mu recruitment eno ya UPDF. Abamu babajjeemu olwa kubeera n'enkovu okubeera n'obuvune ku mibiri gyabwe naddala enkovu. Abamu babadde n'amalibu kitakkirizibwa nga oyingira amagye. Tetumanyi lwaki oba eddibu lwaki tebalyagala nnyo naye nga be babamu be bawandudde namu ababadde n'endwadde zabadde temanyi nti tezikkirizibwa kuba nti ziyingira. Mu recruitment eno mwabaddemu abatwala district y'e Mbale mu security naddala bara DCs. Mukyala Nasike yabaddewo nnyo nga ate yagezaako okwogeraganya n'abazadde ate balekedde abaana baabwe n'abagamba nti baleme kuwaayo nguzi yonna kuba teri muntu yenna agenda kugulirira kuyingira amagye kuba amagye kuba kwewaayo n'olwekyo nga tekyetaagisa ssente. Ne mukulu Katamba Sadi naye yayogedde ku mbeera nga bwe bali ku recruitinga mu bitundu bino ebya Egon Region ebikomenkerezebwa olunaku olwaleero. Katulabe biki ebyabaddewo n'abakulu bano kye bayogedde nga bakuutira abo abadde bazze okuyingira mu magye. Recruitment of UPDF is free and it is a free process of government because the institution is a government institution and we don't want to see anyone soliciting money in a bid to ensure that the children are being recruited. I have talked to the parents and I have also talked to the recruits. I have assured them that whoever will qualify through the medical tests and the academic tests and the physicals will go automatically and naturally. So we are not entertaining anyone who wants to begin bribing people, bribing their parents, making them. Some of them, of course, fidget around and want to bring in forged maybe papers or qualifications, but we are all aware of that. We have check. We have methods of checking to find out whether they are competent or not. On the person himself, we check his physical competence and health ability. On the papers, you need to check a national ID. It's very simple. And for the qualifications, of course, we have enabled on all our phones. If somebody brings a forged paper, you can easily find out it's forged and it's not a case. He's trying to find a job. Okay, embeera bwetyo bweri wano bitundu ebya Mbale City ne Mbale District ng'abaana bayingira amagye. Olunaku olwaleero bagenda kubanga district endala zijja wano mu Mbale okuli Namisindwa, Bududa ne Manafa be bagenda aba shortlistingibwa ku okujja okubeera sprint bagenda kubeera wano ku DA
oba ku kitebe ekikulu ekyambala district webagenda okuba nti babasunsulira okuyingira amagye g'eggwanga. Mukulu Ssenkubuge embeera bwetyo bweri mu bitundu bino, naye omugenze ne mwogera ku biki bye mujjukira ku mukulu Enanga. Nze kyemujjukirako nti birungi bingi, naye waliwo ensobi gye yakolamu yali emu kyemmanyi yamala n'agyejjusa y'okuba nti yasamoninga taata w'omugenzi Jacob Oulanya ajje awe statement ng'Oulanya yakafa. Nze ekyo ensobi gye njjukirako gye yali akozeeko, naye okutwaliza awamu omulimu gwe yagukola bulungi nnyo era mwagaza birungi eyo gy'ali. Mukulu Ssenkubuge back to the studios musobole okuba nti mweyongerayo. Tweyanziza nnyo, tweyanze ya